Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sanso balaba ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Neebaza Mukama tyananze nno gyogereko eri abatukuvu be. Mwasuze mutya era mwasiibye mutya? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate mu Bible reading yaffe ompya eyakatwegattako nsaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi. Kona ku notification bell ofuuka omutuuze owa buli lunaku mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yes, omulwadde nsaba Mukama okuyita mu kigambo kino akuwonye. Asobeddwa ayeebuuza ebibuuzo byonna okuyita mu kigambo kino nsaba Mukama akuwonye. Nga tugenda mu Bible reading yaffe katukowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Dade tukowola omulungi wange, jjawo okutegeera kwaffe ojja omaamire. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera. Otusaasire waddayi tutambudde bubi kubanga wagamba ekigambo kyo tekituula wali kibi. Weewaawo Dadi wange tunaaze n'omusaayi gwo otutukuze tusobole okusoma Bayibuli yo ate tugitegeere tubikkulire obuziba bwo Mukama Tata. Tetusobola gisoma ne tugitegeera wootali omwoyo wa Mukama. Wootali Dadi tetusobola kumanya kiki kyoyagala twogere, kiki kyoyagala tumanye. Ndeka tutambule tuwe ekisa kitambula nga bajjajjaffe baatambula. Mu kitabo kyaffe kino Mukama Tata kye tulimu omwoyo wa Mukama atukozesa eby'ensonga. Kulembera amagenda gaffe n'amadda gaffe. Yimirira wamu naffe otusomese mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bangi twagala kumanya, bangi twagala kutegeera. Taata kufuga, kulembera, lwana entalo mu bisitaani ze yanditweteddewo Mukama Taata kabaka wabakabaka okutulemesa okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era buli kyonna kye tugenda okuyiga tukyongaso endagaano musaayi gwa Yesu eka kitulemu inamaani waffe tukutegeere tukubikkulirwenga enkya n'eggulo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo omutukuvu nti otuuse, weebala omusumba omulungi Taata era nga tukoowoola kulembera. Essula ya 24. Awo olwatuuka Sawulo bwe yakomawo ng'amaze okugoberera Abafirisuuti, ne bamubuulira nti, laba, Dawudi ali mu ddungu erya Engedi. Awo Sawulo n'atwala abasajja 30,000 abaalondebwa mu Isirayiri yenna, n'agenda okunoonya Dawudi n'abasajja be ku njazi ez'embulabuzi. N'ajja mu bisibo by'endiga mu kkubo awali empuku. Sawulo n'ayingira okubikka ku bigere bye. Era Dawudi n'abasajja be baali batudde mu bifo eby'omu mpuku ebyakomererayo munda. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti, laba, olunaku Mukama lwe yakugambako nti, laba ndigabula omulabe wo mu mukono gwo, era olimukola nga bw'olisiima. Awo Dawudi n'agolokoka n'asala ku kirenge ky'ekyambalo kya Sawulo mu kyama. Awo lwatuuka oluvannyuma Dawudi n'alumwa omwoyo kubanga yasala ku kirenge kya Sawulo. N'agamba abasajja be nti, Mukama akiddiza erinza okukola mukama wange Mukama bwe yafukako amafuta ekigambo kino, okumugololera omukono gwange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Awo Dawudi n'aziyiza abasajja be n'ebigambo ebyo, n'atabaganya kumugolokokerako Sawulo. Awo Sawulo n'agolokoka n'ava mu mpuku n'agenda. Awo ne Dawudi n'agolokoka oluvannyuma n'ava mu mpuku n'akoowoola Sawulo ng'ayogera nti, Mukama wange kabaka. Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'agamba Sawulo nti, kiki ekikuuliza ebigambo by'abantu nga boogera nti, laba, Dawudi ayagala okukukola akabi? Laba leero amaaso go galabye Mukama bw'abadde akugabudde mu mukono gwange leero mu mpuku, era wabaddewo abaŋŋambye okukutta, naye eriiso lyange ne likusaasira. Ne ŋŋamba nti, sijja kugolola mukono gwange ku mukama wange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era kitange, laba, weewaawo, laba ekirenge ky'ekyambalo kyo mu ngalo zange. Kale kubanga nsaze ku kirenge ky'ekyambalo kyo ne sikutta, tegeera olabe nga tewali kabi
newakubadde ekyonoono mu mukono gwange, so sikusobezza newakubadde ng'oyigganya obulamu bwange okubukwata. Mukama asala omusango wakati wange naawe. Mukama akuwalaneko eggwanga lyange, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Ng'olugero olw'ab'edda bwe lwogera nti, mu babi mwe muva obubi, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Kabaka wa Isirayiri atabadde ani? Ogoberera ani? Ogoberera embwa enfu, enkukunyi. Kale Mukama abe mulamuzi, asale omusango gwange n'ogugwo, alabe awoze ensonga yange, andokole mu mukono gwo. Awo olwatuuka Dawudi bwe yamala okugamba Sawulo ebigambo ebyo, Sawulo n'ayogera nti, lino ly'eddoboozi lyo mwana wange Dawudi. Sawulo n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba amaziga. N'agamba Dawudi nti, ggwe onsinga obutuukirivu, kubanga onsasudde obulungi, naye nze nkusasudde obubi. Era oyatudde leero bw'onkoze obulungi, kuba Mukama nga ngabudde mu mukono gwo n'otonzita. Kubanga omuntu bw'asanga omulabe we, anaamuganya okugenda nga mulamu. Kale Mukama akuwa empeera ennungi olw'ekyo ky'onkoze leero. Era nno laba, manyi nga tolirema kuba kabaka, era ng'obwakabaka bwa Isirayiri bulinywezebwa mu mukono gwo. Kale nno kaakano ndayirira Mukama nga tolizikiriza zzadde lyange eririddawo, so nga tolimalawo linnya lyange okuliggya mu nnyumba ya kitange. Dawudi n'alayirira Sawulo, Sawulo n'addayo eka, naye Dawudi n'abasajja be ne bayambuka mu mpuku. Awo Samwiri essula ya 25. Awo Samwiri n'afa, Isirayiri yenna ne bakuŋŋaana ne bamukaabira, ne bamuziika mu nnyumba ye e Laama. Dawudi n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu Palani. Awo yaliyo omusajja e Mawoni, ebintu bye nga biri e Kalumeeri, era omusajja oyo yali mukulu nnyo, era yalina endiga 3,000 n'embuzi 1,000. Awo yali ng'asala ebyoya by'endiga ze e Kalumeeri, era erinnya ly'omusajja Nabali, ne mukazi we erinnya lye Abigayiri. N'omukazi yali mutegeevu n'amaaso ge nga malungi, naye omusajja yali wa kkabyo era mubi mu bikolwa bye, era yali wa nnyumba ya Kalebu. Awo Dawudi n'awulira mu ddungu Nabali ng'asala ebyoya by'endiga ze. Awo Dawudi n'atuma abalenzi 10. Dawudi n'agamba abalenzi nti, mwambuke e Kalumeeri, mugende eri Nabali mumunnamusize. Era bwe mutyo bwe muba mugamba oyo atuula ng'alaba omukisa nti, emirembe gibeere gy'oli, era emirembe gibeere ku nnyumba yo, era emirembe gibeere ku byonna by'olina. Era nno mpulidde ng'olina abasala ebyoya by'endiga, abasumba bo nno baabanga naffe ne tutabakola bubi, so tewaabanga ekyababula ebiro byonna nga bali e Kalumeeri. Buuza abalenzi bo banaakubuulira. Kale abalenzi baganje mu maaso go, kubanga tujjidde ku lunaku olulungi. Waayo nkwegayiridde kyonna ekinajja mu mukono gwo eri abaddu bo n'eri mutabani wo Dawudi. Awo abalenzi ba Dawudi bwe bajja ne boogera ne Nabali mu linnya lya Dawudi ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri, ne basirika. Awo Nabali n'addamu abaddu ba Dawudi n'ayogera nti, Dawudi y'ani? Ne mutabani wa Yese y'ani? Mu biro bino wabaawo abaddu bangi abajeemera buli muntu mukama we. Kale nno n'atoola emigaati gyange n'amazzi gange n'ennyama yange gye nzitidde abasajja bange abasala ebyoya, ne mbiwa abasajja be simanyiiko gye bavudde. Awo abalenzi ba Dawudi ne bakyuka ne bakwata ekkubo, ne baddayo ne bajja ne bamubuulira ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri. Awo Dawudi n'agamba abasajja be nti, mwesibe buli muntu ekitala kye. Ne beesiba buli muntu ekitala kye, ne Dawudi naye ne yeesiba ekitala kye. Ne wayambuka okugoberera Dawudi abasajja nga 400, 200 ne basigala ku bintu. Naye omu ku balenzi n'abuulira Abigayiri mukazi wa Nabali ng'ayogera nti, laba, Dawudi yatuma ababaka ng'ayima mu ddungu okulamusa mukama waffe,
n'abagwako. Naye abasajja abo baatukolanga bulungi nnyo, so tetukolwanga bubi, so tetubulwanga kintu kyonna ebbanga lyonna lye twamala nga tubeera nabo. Bwe twali mu nsiko baabanga bbugwe gye tuli emisana n'ekiro, ekiseera kyonna kye twamala nabo nga tulunda endiga. Kale nno kaakano tegeera olowooze ky'onookola, kubanga bamaliridde obubi ku mukama waffe ne ku nnyumba ye yonna. Kubanga omwana wa Beriyaali eyenkanidde awo n'okuyinza omuntu n'atayinza kwogera naye. Awo Abigayiri alyoka ayanguwa n'addira emigaati 200 n'ebita 2 eby'omwenge n'endiga 5 enfumbire ddala n'ebigero 5 eby'eŋŋaano ensiike n'ebirimba 10 eby'ezabbibu enkalu n'ebitole 200 eby'ettiini n'abitikka endogoyi. N'agamba abalenzi be nti, munkulembere mugende, laba mbavaako nnyuma. Naye n'atabuulira bba Nabali. Awo lwatuuka nga yeebagala endogoyi ye, n'aserengeta awaali ekifo ekyekwekerwamu eky'oku lusozi. Awo laba Dawudi n'abasajja be ne baserengeta okumwolekera, n'asisinkana nabo. Era Dawudi yali ayogedde nti, mazima nkuumidde bwereere byonna olusajja luno bye lulina mu ddungu, ekintu kyonna ne kitabula ku byalo byonna bwe byenkana. Kale lunsasudde obubi olw'obulungi. Katonda akole bw'atyo abalabe ba Dawudi n'okukirawo, bwe ndisigazaawo ku babe bonna bwe benkana n'omwana omu ow'obulenzi. Awo Abigayiri bwe yalaba Dawudi n'ayanguwa n'ava ku ndogoyi ye n'avuunamira Dawudi amaaso ge, n'akutama ku ttaka, n'agwa ku bigere bye n'ayogera nti, obutali butuukirivu obwo bubeere ku nze mukama wange, ku nze. Era muzaana we ayogere mu matu go, kwegayiridde, era wulira ebigambo by'omuzaana wo. Kwegayiridde mukama wange aleme okussaayo omwoyo eri omuntu oyo wa Beriyaali Nabali, kubanga erinnya lye nga bwe liri naye bw'ali bw'atyo. Nabali ly'erinnya lye n'obusirusiru buli naye. Naye nze omuzaana wo saalaba balenzi ba mukama wange be watuma. Kale nno kaakano mukama wange, nga Mukama bw'ali omulamu, naawe nga bw'oli omulamu, kubanga Mukama akuziyizza okuzza omusango gw'omusaayi n'okwewalanira eggwanga n'omukono gwo ggwe. Kale nno abalabe bo n'abo abanoonyeza mukama wange akabi babenga Nabali. Era nno ekirabo kino omuzaana wo kyaleetedde mukama wange kiweebwe abalenzi abagoberera mukama wange. Nkwegayiridde sonyiwa ekyonoono ky'omuzaana wo, kubanga Mukama talirema kukolera Mukama nnyumba ey'enkalakkalira, kubanga mukama wange alwana entalo za Mukama, so n'akabi tekalirabika ku ggwe ennaku zo zonna. Era newaakubadde ng'abantu bagolokosa okukuyigganya n'okunoonya obulamu bwo, naye obulamu bwa mukama wange bulisibirwa mu muganda gw'obulamu wamu ne Mukama Katonda wo, n'obulamu bw'abalabe bo alibuvuumuula ng'ebiva mu lubuto lw'enfuumuulo. Awo olulituuka Mukama bw'aliba ng'akoze mukama wange ng'obulungi bwonna bwe buli bwe yakwogerako, era ng'akutaddewo okuba omukulu wa Isirayiri, kale kino tekirikulumya mwoyo, so omutima gwange tegulyesittaza mukama wange, kubanga wayiwa omusaayi ogutaliiko nsonga, newaakubadde kino nga mukama wange yeewalanira eggwanga yekka. Awo Mukama bw'aliba ng'akoze bulungi mukama wange, kale ojjukiranga omuzaana wo. Dawudi n'agamba Abigayiri nti, atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri, akutumye leero okusisinkana nange, era gatenderezebwe n'amagezi go, naawe otenderezebwe ankuumye leero obutabaako musango gwa musaayi n'obuteewalanira ggwanga n'omukono gwange nze. Kubanga mazima ddala nga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ali omulamu, anziyizza okukola obubi, singa toyanguye n'ojja okusisinkana nange, mazima tewandisigalidde Nabali emmambya ng'esaze omwana omu ow'obulenzi. Awo Dawudi n'atoolwa mu ngalo ze ebyo byamuleetedde, n'amugamba nti, yambuka mu nnyumba yo mirembe, laba mpulidde eddoboozi lyo ne nkukkiriza ggwe. Awo Abigayiri n'ajja eri Nabali, era laba yali afumbye embaga mu nnyumba ye ng'embaga ya kabaka,
n'omwoyo gwa Nabali gwali gusanyuse munda mu ye, kubanga yali atamidde nnyo. Kyeyava alema okumubuulira ekigambo kyonna, oba kitono oba kikulu, okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya, Nabali omwenge bwe gwali gumuvuddeko, mukazi we n'amubuulira ebigambo ebyo. Omutima gwe ne gufiira mu nda ye, n'afuuka ng'ejjinja. Awo olwatuuka ennaku nga 10 nga ziyiseewo, Mukama n'alwaza Nabali n'afa. Awo Dawudi bwe yawulira Nabali ng'afudde, n'ayogera nti, Mukama atenderezebwe, awozezza ensonga ey'okuvumibwa kwange mu mukono gwa Nabali, era aziyizza omuddu we okukola ekibi, n'obubi bwa Nabali Mukama abuzizzaayo ku mutwe gwe ye. Dawudi n'atuma n'ayogereza Abigayiri okumufumbirwa. Awo abaddu ba Dawudi bwe baatuuka eri Abigayiri e Kalumeeri, ne bamugamba nti Dawudi yatutumye gy'oli okukufumbirwa. Awo n'agolokoka n'avunama amaaso ge n'ayogera nti, laba omuzaana wo abemuweereza okunaazanga ebigere by'abaddu ba mukama wange. Awo Abigayiri n'ayanguwa n'agolokoka ne yeebagala endogoyi wamu ne bawala be 5 abaamugobereranga. N'agoberera ababaka ba Dawudi n'aba mukazi we. Dawudi n'awasa ne Akinoamu ow'e Yezuleeri, bombi ne baba bakazi be. Era Sawulo yali awadde Mikali muwala we, mukazi wa Dawudi, Paluti mutabani wa Layisi ow'e Galimu. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda Mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegaseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda okwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowoolyako omuliro gw'eggulu okukyetoloola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe bwe twagala, wabula nga bw'oyagala. Leka tuluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omunamu. Mwoyo wa Mukama, fuga ekigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omunamu. Sigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM kulobuweereza omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Omupiira akategettako nsaba n'obuwambeefu, likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'oyina. Omukadde wa buli nnaku sharinga, tolema sharinga bwe kiba kikoze bulungi. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kanukuleko ofuge tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu